Otunula Lydia Jasmine ne Rema n'amakula bali mu audience za njawulo. Wadde bayinza okuba nga bayimba ekika kya music kye kimu naye Rema alina oluyimba olusobola okusitula omukazi wo mu kikuubo. Kikuubo Lydia Jasmine ekyokulabya Jane yagitandikidde nakumpi, yagitandikidde mu hype. Rema teyatandikira awo. Audience yesinga obungi kati saa zino eri ku ssomero. Ekibuuzo kiriwo nti ekyabadde wa Rema kisobola okubeera wa Lydia Jasmine mu choreography w'ennyimba ze zonna. Lydia Jasmine abantu bakubira Juliana balina omukubira. Lydia Jasmine olina omukubira ne kubeera n'abantu bagenda kukuba show ye. Nekisinzira ku ggwe nga promoter. Abakazi nga Lydia Jasmine bakikole ng'ekyokulabirako. Already Lydia Jasmine adda atagwako amawulire nti balina baby finger ne Rema n'ajja ku show. Banamawulire. Ate we babaze ku coveringa Lydia Jasmine coveringa Lydia Jasmine yekka naye mu Yasin bakutwaliramu. Kijja kubeera kibi okuba nti ososola banamawulire because banamawulire wadde tetuli kitole naye tusobola kumakya kuvaamu banamawulire bannaffe. Kati kiri eri Lydia Jasmine okutegeera n'okumanya bannamawulire ye kenyina ateeka control ya bannamawulire aga nti nze Lydia Jasmine nze agenda okubeera in charge okuwa tags bannamawulire kubanga nze abamanyi. There is life after this show. Shene weneggwa Lydia Jasmine ajja omulekawa amawulire bagenda kwogera batya. Mbabuuzaako mbebaza emirimu gye mukola kansuubire buli omu oli bulungi bitambula bulungi. Duncan nga bulijjo media kwoli okuba nga tukutwaliza mpola okubula biki ebitambula biki ebiriwo nakyo ekigenda maaso. Ensonga zonna tube nga tuzikutuusaako nkutumirako ali eyo mu nsi zonna eziri emitala mayanja asawudde oba house manager oba baani mwena mbatumirako kensuso nti mbagala nnyo. Yes, olunaku olwaleero mba wano ne Chairman Djjacob Omutuuze okubanga tunyumyamu ensonga bwe zitambula nabiki bwetambudde na wiiki bwetambudde. Chairman Yaman tugamba otya mugana? Tugamba otya? Mpola Life eri etya? Yagatta nga bw'ogimanyi Kampala gatta n'abigabiza mpaka life yatuuka weewo. Abali mu government bagatta ne bagabiza, abali mu opposition ne bagatta ne bagabiza, n'abantu ne bagatta ne bagabiza. Kati okufa kyafuuse nnomo kwatanise n'okutwala abakungu ba Buganda abakulu b'ebika omanyi kitegeeza ekyo nti sisanyukira kyakoleddwa okuba omuntu ne bamutta eyakubya amasasi because so akutegeera kuwa kikyavudde naye era still Uganda abantu banyi nnyo babasse nga government evaayo kuwa lipooti. Kituufu. Bantu banyi bakubiddwa amasasi nga government tevaayo kuwa lipooti. Musajja omu yava yakanya munyo nakuba omuntu n'amutta nagala ne yeetondera famire ye nti nze yamutta naye era still ng'okiraba tekiri wafi nti omuntu yafa ng'osigadde ng'okyali ku nsi. So ya Uganda yaffe bitandise okwaniriza ebintu bitandise okufuuka nnomo mu matu gaffe mu maaso gaffe. Tetugenda eyo tugenda kwesiba ezo bbiri tugenda kwesiba bbiri buli kimu kibeera nga kiri kiriya bwe tunoolabe gye tunaagenda. Naye nga kyonna mbalamusizaako abaakafuna abaagalwa abapya mbalamusizaako abagenda kucelebratinga Easter abagenda mu kisiibo nsiba ebisiibo bibiri nsiba ekyabasiraamu nekyaffe kyenzikiririzaamu. So that is life. Naye ku kino ngenda kusiiba ya pasita wange nga lumba Nambooze yanvumbidde Nambooze njagala kulabikamu bibiri. Yagambye olimu abantu abamu nga Katonda bo yabatonda n'abakoowa kati nsi nesandika obubakanika bukadisi bamutwala mu nsi eno ne bamukanika bamutwala mu nsi eno natuuka ekiseera nga tebakyalina gye bamutwala nga akisigadde awo. Ayina byeyayogeredde n'agamba oba yagambye nti walina ebyowaabwe waliwo ekyamulumba naye nga bba wali mu ddiiro ye yakiraba yekka mu nju yonna Pastor Bujinga nsanyusa. By the end of the day nti Duncan Pastor Bujingo pastor era naye muntu wamulimu omuntu okakusojja n'akulumba nga tomulumbangako. Naye buuza omuntu ono akola atya naye kikula ekinsanyusa era akozesa Bayibuli ekola ki? Okulumba. Kuba ne Bayibuli mulimu ebivumo. Bayibuli mulimu ebivumo. Ebivumo byosobola okukeera muntu kwetanga enjiri.
obongo omuntu alina obongo obutono tasobola kutegeera nti mu Bayibuli mulimu ebivumu. So natunulidde engeri ennaku zo gy'awuliramu awulira akozesa Bayibuli kubanga Bayibuli mulimu ebivumu ebikusike ng'omuntu afaayo kugenda ku lunyiriri olugoberera okujja ng'omasusu ng'akuwulidde nga musumba lw'abantu beyita embwa lunyiriri kyo obuddanga embwa mwera ogamba ne Bayibuli eyita abantu embwa ye abavumu ayita mu Bayibuli era ndowooza bye bigundi bwasinga okunoonyayo obunyiriri nga tolina ojja kwekwasa tekivudde mu Bayibuli bwe bunyiriri kati Bayibuli emuli wano n'omuzukusa nga Pastor Bugingo Matayo kusulawo terikooki akubulya ki ekiriko ne lwaki alumba abantu talumba bantu zinaga abulira enjiri mulimu abantu abamu nga bo bali stubborn bw'oba ogenda kulumba omuzimu ogugoba muntu tolina kubeera stubborn tolina kubeera soft tolina kubeera stubborn kati mulimu emizimu egimu gyolina okulumba mu bantu gibajjamu ng'oli munyiivu ojjukira Yesu yasanga omuzimu ogwamwegayira emizimu egyamwegayira ogiteeka mu mbizi yajja nga ali stubborn tenjiri sometimes bamu olina okukeera maca ng'olekera kubeera soft ng'olina okulumba nasi ng'oli stubborn yagisa mu gyamusaba olw'ekisa ekingi kyalina nagamba era embizi zaagenda mu nnyanja ne zifa ezaafa naye era still bw'oba nga wekkanyiza olunyiriri olwo oba tesobola kera maca kujjawo nti mu kufa tezaaleka baana kubanga abaana b'embizi ezo basobola okuzaala diamonds endala kiwaana embizi nze zigenda mpola siga nti ndi musiraamu naye gigenda mpola ludda lw'abasuuna Ben yasaba diamond yasaanaga abantu tukwegayirire totuzikiza waki tusiteeke mu bisolo ebyo because yatonda buli kimu kyovula nti omusaba emirundi mingi nnyo ng'osobezza nakusonyiwa osekera because omutima gwe guba gulowooza nti kamuwe reason of doubt namuwawiri y'okutegeera ndabe oba asobokera kumanyi ky'okukola ki wadde diamond gyeziri ne diamond nazo waliwo zituuka ne zikola ekirungi you understand kubanga ne diamond zigaba ebyamagero omuntu asobola okubeera nga musumba ng'omulaba ku kituuti musumba naye ng'alina kabaka katonda gwaweereza omulala gwe gutamanyi ngasinza bakatonda babiri olaba nti essaawa zino abasumba bye babba abakazi b'abantu essaawa zino abasumba bali ebisiyaga essaawa zino abasumba bakola ebintu ebiri weird kiba kitegeeza nti a lot of things are happening in life waliwo emyoyo nabo emibya gibayingira ebintu bingi nnyo byapeninga mu bulamu bw'ensi naye katonda abaatono gyali ng'abiraba byonna kubanga alina amaanyi agazikiriza ensi nga katonda naatera ogidestroyinga oba ogiza emabega eba tekyalimu nsonyi ensi kasita etandika okuluzinga ensonyi ensi kasita etuuka ekiseera nga omuto n'omukulu balowooza nga abasiru katonda ensi aba ateekateeka ogikola ki ogiza emabega ate katonda wazza ensi emabega siga nti aba tagyagala aba agyagala era aba ali mu pulaninga ani gwegenda okuzzaawo mu bantu bennina abali mu nsi muno ani gwegenda okuteekako amafuta abantu gwagenda omukkiririzamu because katonda akeera makira akuteekako amafuta teri muntu atasobola kukkiririzaamu buli muntu aba alina okukkiririzamu wadde musamize wadde muki aba alina okukkiriza because aba akutaddeko ki that favor kati ensi gye bayita Uganda katonda nga yo ani mu biseera byayo gize emabega emyaka nga 2015 emabega endala zigenda mu maaso era tusabe nnyo ddanga nogere mu bantu abo katonda bagenda okulekawo kisookera mu kino ekijja kibuyaga mu kulonda kuno okujja ne kutrigalinga ensi okudda emabega kisookera mu okuleeta olutalo ne trigalinga ensi okudda emabega katonda nga naali ali mu kuteekateeka enteekateeka ye teri muntu mulya mmere asookera mu kyo gitegeera ne tuddako emabega nga Libya nga South Sudan ne tuddako emabega niyo olw'obizo South Sudan nali nagendayokko mwenzi namalayo emyezi ne Congo awo nagendayokko Congo ne tuddako emabega because ekyaki tekyalimu katonda n'emigisi tekyalimu katonda mu mafamily tegakyalimu katonda abakulembeze
abali mu nsi gye bayita Uganda tebakyalina Katonda mu bo, bali ku byabwe byanfuna, bali ku byabwe. So tuweewuunya nnyo ng'ensi yaffe ezza emabega emyaka 15 ba 2 because kiri mu nteekateeka. Obusegu bufuuse obusegu, oba okyali ku kino nga kiri kijja, oba okyali kwegamba ensi erimu diversion ezijja ku Katonda nnyingi nnyo, but ensi yaffe gye tulimu. Ligwe ku ky'obusegu Djjacob obusegu nga bweyongedde nnyo ku social media, naddala abaana b'obuwala babawula ensi nnyo naye ab'obuwala. Obuzibu buli nti Duncan, bwe tunulira abaana abawala abazaala abaana kubanga ennyonyi enkulu yeeyigiriza ente okubuuka. Omwana omuwala azaala omwana nga mwana nga tasobola kukeera makya kwambala nga maama, nga tasobola kukeera makya kwambala nga muntu mukulu. N'akwata omwana we n'atandika omukuza nga amukuza alaba nti n'ebyomunda maama nsobola kukeera makya obikola ki obiyisa obweru. Kati omwana agenda ng'akula atwala okuba nti nno olugoye terulina makulu. You understand? Yeah. But ensi yaffe etambula bwetyo, eritambula bwetyo, eribeera bwetyo emirembe amini nekisuseemu. Djjacob nga bw'akozesezza omwana bana bantu tulina bakwata tutya omwana omukuza ng'amanyi nti ekintu kye bayita okweyambula kibi, ekintu kye bayita okulaga obwerere bwo kibi, ekintu kye bayita okuyita mu bantu ng'oyambadde akateeteeyi akatasaana. wemula omwana wo, wemula omwana wo, otawemula omwana wo ensi ejja muwemula ate gwe muwemule. You understand? For example, omwana wayambala bubi munnyonnyere nti omukazi talina kukeera ku makya kulaga kitiibwa kye. Ekitiibwa ky'omukazi yena kiri mu magulu ge. Bw'oba ng'osobodde okulaga maapu y'amagulu go nga weefaanana kiba kitegeeza oli mu kuwemula nsi yo, oli mu kuwemula makaago. Omusajja agenda n'avuga bodaboda n'atwala emmere ewaka ng'ayise mu butobi obw'enjawulo n'agitwalira omukazi, ogera okutuuka omukazi ng'emmere agiwaata asitamye, agisitamyemu kubanga Katonda yatunda omubiri gw'omukazi nga gwa nsonyi, nga gwa nsonyi. Omubiri gw'omukazi gulina ensonyi okusinga ogw'omusajja. Omusajja asobola okukeera makya ne yeeyambula, tuwe kitiisa kiri awo, naye omukazi wakeera ku makya ne yeeyambula kitiisa. Omukazi wateekwa ekiseera nga ensi agiwemula kitiisa. Kyova nti okugamba nnyo Duncan, ensonga ki abasajja baavu, because ekibafuula abasajja abaavu kiva ku mukazi. Nti omukazi oba tasobola kuprotectinga mubiri gwe, omukazi oba tasobola kukeera makya kugamba nti sijja kuwemula nsi. Trust me on this, things will never be the same. Kyova nti obwavu bujja kweyongera, abaana bagenda kwonooneka because osanga omuntu afuna emitwalo 4 oba 5 ali mu muzigo gumu, alina abaana 4. Muntu eyeetaaga okuzanya sex, abaana bawulira sex ne batandika okubuildinga minds. Nalako firimu ne ka documentary baana babiri babajja mu nsi zanjawulo ne bateeka mu luumu egyo okuva nga bakyali bato nga babawa buli kimu, bajja ne babasomesezaawo ne bakola ki, naye abaana bafundikira beefunyeemu olubuto. Naye nga beebuuza omuntu ajja atya okumanya about sex. Sex kyeki lwaki omuntu obwonge bwe tugalinga n'abeera ne hormones ezaagala sex, naye mu luumu baba bakweka paka myaka 16 paka myaka 2 naye omuwala yafuna olubuto. Kyaka baatuuka ne beetunuulira ebifo byekyamagala byawukana bagamba naye kino bwakikola kyega nga kiyingira wano kekasaanikira kaawano ne bateebereza ng'abantu tusewo mbeerawo ne muteebereza. Waliwo yakira ku mukya nagaa nti waliyo sex tewali. wamutandika ku myaka emeka? Namutandika ku myaka mito nnyo. Ate nze nokalekako omukazi yamusomesa batera obutadde nti nze tewali namwesomesa. Nze namwesomesa gwenkumanya likafuba mwesomesa but yensi yaffe yeeyo, yensi yaffe yeeyo. Buli kimu kiyiga buyizi nokiteeka mu practical nokijja mu theory. Omanyi woowulira nti no sex is a theory. Bw'otandika okupracticinga sex that is okugenze practical. Abaana bangi nnyo bali mu mizigo nga bawulira bazadde baabwe
bese empiki olira abana bangi nyo basanga yes basanga video zino ezobuseegu kyokora ntujja kutuuka ekiseera ng'abasajja tebakyalina maanyi ga kisajja gwe bigenda mu maaso okola tiktok eno olaba omwana ng'ataddeyo ng'olabira ddala emboona y'Obuganda yonna agitadde awo nga wakitotto masturbating ng'olina okwedira akasabbuuni yes ngakweyimirira tugenda kutuuka ekiseera ng'abakazi bemasturbate beekuusa bokka ng'abantu be balina bifaananyi nga tasobola kwekuusa n'omukazi akuleka unagera naye kuba akataapu ennaku zino naye bakayita awo fe abeddagala tugenda kukolamu abeddagala muyinza okukola balenda ovudde nti ensi eba etandise okunafuwa tujja kutuuka ekiseera ng'omukazi agula buguzi nkwaso ng'omusajja gwalina takyasobola mumazaako mu buliri because twatandise okukwaniza cultures y'abazungu kujja mu yaffe nga bwe nagamba ku luli nti tulina n'amaduuka agatunda ebyokwegatta obiŋŋamba mbadde simanyi nze mbadde nkumabira aba ku tiktok mbadde simanyi gyebiri kati abaana betuzadde awo sibe bayise muganda wa wewali ensi ati ensi yaffe dankani fe tuli mu nnaku nnyo danka tuli mu nnaku but tukitwale bwe tutyo twongere kusabira nsi yaffe nkuliko emusho yale wabaddeyo nabaddeyo nalina okukola owalange Melissa ne banne okulaba sheeyo mayeleema y'omu ku bakyala bakyasinza okuyimba both live ne recording bebayita performing artist abantu tulina recording artist nga bo balungi nnyo bawulira nga bali ku tape oba nga bali ku CD naye omugira ku CD nomugamba ebivuga biibyo bakubire oyimbe abo tulina abatono Leema y'omu ku bakyala abakyasinza okubeera n'eddoboozi ng'asooka okuba ku CD asooka okuba ne ku live Juliana Kanyomozi y'omu ku bakyala abo Irene Nambiri y'omu ku bakyala abo okitegeera Kathani Kusasira y'omu ku bakyala abo Mary Bata y'omu ku bakyala abo Kalona Ntongo y'omu ku bakyala abo Kazikyawo Mama Namatovu Ayo Namatovu y'omu ku bakyala abo Nantume y'omu ku bakyala abo Chance Nalobega y'omu ku bakyala abo but bw'owuliza nnyo Chance Nalobega ng'oli critique osomwagala nnyo ng'ali ku CD lwakubanga obulamu bwe bwonna abumalidde nnyo ku live so mistakes ze yazitereeza si artist gosobola okugamba nti noddala ali pure artist ku live okitegeera nti pure artist ku live osoomuwulira nti n'akantu akali mu luyimba ku CD akagezezza wadde kali amplified ne software wago naye akagezezzaako gundi Wininwagi y'omu ku bakyala abo Mama Mariam Ndagira ajjawaawo Mama Mariam Ndagire y'omu ku bakyala abo abakola ekyo abakola ekyo nti live performance mu Uganda tulina batono nnyo betulina tulina abantu nga bo balungi nnyo okubawulira ku CD naye omugamba nti katukubira katate sawa zino industry yaffe egenda kufiira ddala ku software eno gubaali ajja azumbulwa nti omuntu osookera makya oluyimba n'ogamba kantu noyimba ebigambo byo nga ggwe Djjacob software nereeta eddoboozi njagaleema ayimbe ebigambo byennyimbi awo wajja okubeera problem voice note zijjako era makya gofulumyayo voice note nga Djjacob ndi mu kusaba Djjacob nkwegayiridde mpaako omuntu agenda okutuuka eri nga Djjacob ogenda okwewozaako nganzi nga kyituleeta software wajja kweta no WhatsApp yajjaze omuntu osomuweza message ino bantu balanga gwaweleza message ninga sigwajugiriza message ashitegeera kati gye tukoma okukeera mu kyokuba tukwaniriza software okwaniriza omulembe amateeka gaffe jjukira simagumu amateeka gaffe naddala gali mu entertainment nago simagumu kyovola besaawa zino ebilioni 13 zafulumye naye akyali mu kwekubanda bo tezigera kukeera makyakulawo nkyukakyuka y'amaanyi nnyo mu industry but end of the day nti no bayibwa musolo bayino zirya otudda ku show ya Leema obadde okyamenyera wali tumenya abakazi so tugendekaawo katononya abasinga
boga nti ono bw'omuwulira mu studio oba avuddeyo ne ku live afunye bulungi amukuba live bawuma baani era tukubira ddala bwetyo mu basajja mpaya abasajja nga batano ndeseyo Grace Khan ndeseyo Shasha Brighton ndeseyo Aida Muggo ndeseyo Chosen Becky ali superb abayimbi banyi nyaba Amira Princess Amira ali wakabi mwalimu abo bakazi boso okulya ku CD n'okulya ku live nga kyekimu Irene Ntale oyo ali wonderful because ayina n'ekivuga kyakuba omuntu abeera n'ekivuga kyakuba baba dangerous Cindy gomumanyi Shibuze wa 15 Shiba Shiba ajja kubeera singa akeera ku makya nakulanga Spice Day yakola Spice Day ategeera nti weakness ye eddoboozi liri kyali tto naye lirina okukula omanyi practice based talent bw'okola nnyo ekintu osinga n'omuntu alina talent kitegeera kyokola nti Ronaldo essaawa zino asinga Messi mu kuyingiza ssente naye mu mupiira ogwa ddala Messi w'amaanyi Ronaldo ekimufuula nti ali kyali training agiwa obudde bungi bw'obanga oli muyimbi nga tosobola akeera makya kubeera ne live band ng'ate ssente oziina then you have a problem okitegeera mulimu abayimbi nga balina ssente naye nga talenti yaabwe teragiwa kisinga tagifuddeeko Shiba alina kukolako studio ewaka Shiba alina kukeera makya okuyiga okubanga atambula ne band kitandika omwambala atandika okubanga asobola okuyimba live band asobola omuyimba naye tasobola kuyimba perfectly ng'okyowulira ku CD tasobola kigezaako but end of the day nze nganze manyi asobola okukikola because avudde wala bw'avudde wala avudde akakasa abantu nze kyova nti ebiseera ebisinga naye njagala nnyo Musuuza yali akakasa nnyo abantu tongamba ndi dansa naye saa owa Musuuza live band wali asinga omuntu alina talent eddoboozi lye terifa eddoboozi terisaakaala akuba live band okuva awa nga 4 ng'ali ku live oyo Musuuza okitegeera si because nti alina nnyo talent because ekintu abadde akikoledde ddala ebbanga ddene you understand bana nja bamumenyereyo ne ku basajja aba mu studio ne bateeka wali CD noga nti asookera ddala Chameleon Dr. baddest okwi David Lutalo baddest okusatu nja kugaba Bebe Cool baddest okutaana Figo Band yonna Moses Matovu ow'omukaaga nja gamba ow'omukaaga nja kuteekawo Misa achona lwao Misa kyalina okubeera mbali nkoze nso Misa kyalina okubeera mbali abasookera ddala sirina muteekamu others baluna mubiri balina okubeera wali bajjofu retire because abo bo obulamu bwawe bwonna babuzimbidde ku live band kati omuntu azimbidde ku live band aba amanyi ekyokukola ekituufu you understand nti Bebe Cool oyo mulaba nze kindamya ku Bebe Cool kwe commandinga live band ye ku stage naye Bebe Cool akuze na live band ye abadde mu live band agimanyi okitegeera kubanga y'omu ku bantu abasobola okuyimba n'otawulira eddoboozi nga lisaakadde wadde alina eddoboozi esaakaavu ate omuntu alina eddoboozi lisaakaavu ng'ali ku live aba wa tabbu okitegeera namulaba ku Battle of the Champion ng'abasajja basaakala amalovu nga ye akyatwaza because akimanyidde akibaddemu akikola Musuuza oyo Musuuza asobola okuyimba live 6 hours nga tasaakadde bulago Musuuza asobola okuperforminga n'azina n'akola buli kimu ku live band ekitasangibwa ku bayimbi abasinga obungi Musuuza y'omu ku basajja gwe nsobola okukeera mu matwe gamba nti ali energetic n'ekimufudde okubeera energetic because ateekamu kingi nnyo mu talent ye yamanya ensobi z'abasajja be yajja mu industry ng'alaba n'akwata live band etali kubeera nga etambula naye emumanyi ne baba ng'akolodde baba bategeera nti Musuuza ategeeza kino kizibu nnyo okukeera mu ky'okukwata Musuuza ku live mistakes because ennyimba zisinga obungi ziri mu ki naddala ezisinga obungi za hit zitula ku mitima gy'abantu ziyitidde mu bivuga nga zigenda mu studio you understand so Musuuza naye muteekamu ku bantu 10 bamisa kya bomba ngokwata misa ki basibira wamu ne balagiteeka ku kifo kyokubiri Aluna Mbiru Geoffrey Utaya Misa Semakula kazi kapo ne bateekaawo mu kifo kyokubiri kwanga bonna bakola ekintu kyekimu ekyo babasudde bateekaawo mu kifo kyokubiri ekifula Chameleon okubeera nti ali stand out nti Chameleon
yajira mu era nga life band si yamanyi osaidi yawe natandika kubanga ajesibako ajambala ajibera nayo. You understand? Chekifula Chameleon okubeera number 1 because ate Chameleon eddobozi lye terisakala akubuva bwatandise paka bwalekera. Yes man. So mubasajja ate kubana abaliko kati obuzibu bugera kubeera buzibu because abaliwo kati hawuli nyingira studio emu nsanga omunyimbi agakatuma mbuuza oyana ayimba oli ayimba kali akayimba kala nga katunda gaya ayimba bubi nga ayimba bubi era nenebaza abantu abayiya softwares zikwesa obunafu abayimbi abasinga obungi mu nsi yonna sina mu Uganda yonna yokka mu nsi yonna. Wakinga manyi tu Uganda tulina talent okusinga East Africa okusinga Tanzania, Kenya, Burundi, Rwanda because fe abana Uganda abana baffe bateka mu music kingi bavira ddala wano bafuna mu kitono omwana akwata instrument nojulia nga ajibira ddala nyono kizibu nnyo okusanga omuyimbi Kenya koso okuwa instrument najikuba nojijjayogera okulya nga ajivudde nako ulikuwa fefe okitegere kati bafeefe abo singa bafuna management singa gundi yaffe erimu ssente nga tulina likodebe z'amaanyi abasajja nga bafeefe bandibadde bafuna ekifo ekyenjawulo. You understand? Bandibadde bafuna omuntu abateekamu ssente nebanyiikira ddala bafuuka basita bakanga nnaku zino abantu abalina ne ssente batyo okusayininga abayimbi nti omuyimbi olunaku lwaleero yogera kirala nga li upcoming wafunamu kulinnya ng'afuna abantu abamuwa amagezi nga bakaterera mikando essaawa zino nagezaako nnyo okulwana katerera mikando badde mu management yaabwe naye nekizuuka nti nga bo tebaagala era tebaliyagala kuddayo naye batunuliza picture nembaga nti luli mubadde mukola ebisi nga kibasubira bibasanga awo naye kati mugenda kuwulira industry kyeki naye bwana example z'abayimbi abamu abavudde mu management esaazo tebakyaliwo. Ayintale y'omu ku bayimbi abalina ennyimba ennungi nnyo naye because yali mu management tiyafangayo okumanya ennyimba ze zitambula zitya bazipromotinga batya kati newabeera n'oluyimba olulungi luyitaawo bwe lutyo okitegeera no because tino mwali mu Uganda mwali mu Uganda akola ayimba tali bubi nnyo alina ssente ze wafunayo gigs nga 3 mu mwezi oba 4 zimubeezaawo obulamu ne butambula but abayimbi baffe tebali wa respect ekintu kiyitibwa endagaano yaabwe bamenya nnyo endagaano okitegeera bamenya nnyo endagaano. Nina kyemala nnyo okubuuza biga yaabwawo biga isi emiyimbi kujja okuti nnyo nti mulungi nnyo mu life band era nga nayoga nti ekizibu kyasanga bigayi kiri kimu nti nobambi abadde takikolakola singa bigayi abadde akikolakolanga nnyo nga nemusuuza nga wakikola yandibadde wakabi nnyo yomu ku bayimbi abakyusa type of music gwakola yatandikira mu hip hop omuntu yena atandikidde mu hip hop abadde ddebe because oyo omuntu abeera akuba freestyle nti osomuwa engoma n'ayiye ebigambo nga bijja buzzi abantu nga boolaba nga vampino balonye mu freestyle abantu nga boolaba fefe bosi balonye mu freestyle kati omuntu akuba freestyle osobola okukuba ebivuga nga wayiye ebigambo ekinjawulo ekiriwo kyekimu musuuza kyakozesa temusuuza talina lupapula oba kitabo kyawandiikamu tyawandiika luyimba ebigambo bamukubira engoma ne bijja buzzi kitegeera omuntu akozesa ekintu ekikiringa omuntu opresident okujja ku muzindaalo ng'okola show ey'omukwano tosobola kukola show y'omukwano nga bagikuwandikidde ffenna omukwano tugumanyi omukwano guli bulumi buli muntu banyonyola mu bubwe okitegeera kati olina okujja nga olina okwogera okusinziira ku bulumi bwali obaddemukko n'obukuba abantu omuntu n'atandika okuleetinga obulumi bwo n'obulumi bwe n'abikombalinga together but ekintu ekisingira ddala okubeera ekirungi nti omuntu omukubi wa freestyle tabaako kigoma ddala kimu kisobola mulema even if ayinza okuba nga tali si mulungi mu maloboozi kuwanika kukola biki
but omuntu oyo nga abadde ne live band ebbanga ddene abaso jijjamu ekintu ekyenjawulo. You understand? Kyekiriwo ekirungi ku Big Eye. So Big Eye sijja muteekawo nti alina talent nnyo. Sijja muteekawo nti alinga ba Mesa Kisemakula. Osegera. Sijja muteeka nti alinga Kamiliyoni. Nti alinga Bebe Kula. Yomu ku basajja abasookera mu kyo kubanga wabeera n'ekintu ekyo asookufuuka nga bo. You understand? Kubali akubafaanagana. Kwa kufaanagana si Luganda. Fana si Luganda. Show ya Rema. Sound wange yabade nungi. Sound ye sijja munenya ku sound because wano mu Uganda kibantu atini nnyo abasobola okukola sound ye wabweru. Nebiranga nadange kifo kigazi. Sound ye wabweru jolabe ine empotto. Otegeera. Kyova nti ebimu ku byalemesa Serindi yono butajja mu Uganda. Bye bifo byaffe. Ngekya Nambole bali bagenda omuteeka. Ti Nambole n'emizinda gye basuubira tegiri mu Uganda balina importing gireeta muno. Ate ngo importing akiri expensive. Kati Serindi yono nga ye alina sound engineer asooka okujja mu kifo. Alabe kyo egenda okubeera watuufu. Sound gye bagenda okukozesa efaanana etya. Alina choreography alina okujja mu buli ntino kati sound gagiteeka wano stage ejja kubeera nayogera kubanga oveno woti odeno woti environment eri bweti obudde bujja kuba webuti kati nga tebisoboka abo kabako baleta bali million bali mitolo ja dola nga 10 okujja obuzzo kwetegereza omimbi wabwe kikyagenda okukola. You understand? Kati nga kuluye atambulya ka abantu 36 buli kintu ky'owulya ekiri mu limba lwa Serindi yono nga kirina okubeera ku stage awo. Kana kusimanyi kana kuba hotel batekano akaino nga kuba ino kubeera awo. Takuba siddi nti ajja kuba siddi ng'abazungu bajja na ye akuwa full package show. Nengo ino kubeera ekitiri nnyo kakadde kamu n'ekitundu omusitula omuleta mu Uganda. Nga tekisoboka. Zese ndo zijjayo. Abantu so bafuna kwanga Serindi yono ku bakyala betumanyi nti generation zonna zimumanyi. But ticket obogera giteka mitwalo kakadde enambole so mulimu abantu basooka sonda kakadde nagenda laba Serindi yono osegere soka sound ya wabwe toyona ntino nyangu ne akiri we yali mu Uganda sound ya wabwe yagaana osegere kati kulema ekyo mu plus because Uganda tunakulana atayazi zeyamba derema zabade on point. Abana bagame mubite yambade bulungi. Kisinzira ku bo because Rema ye muyimbi agata audience zonna. Agata abafumbo, abakenyera mbofumbo, abali broken, abali single, abaka joininga mu love. Bonna abantu alino bucket yalinga ne hata alino kwambala ekitiba kya mama. Because sazi no mama. You understand? Kati kutunula engeri yajjemu ku stage. Yazenga muvubuka. Ebintu byadakola byonna by'abantu bakayingira mu mu industry abakayingira mu love abakayingira mu love okwekisingane okwelo masingane hamuza choreography nago bataddewo abavubuka kyositikiza abavubuka yabafunye. You understand? Kati nezijja zireta atayazize yadayambala zadi zine kitiba kyakimuwa endala bobola bashoze ntozira because ndiro ziraba bulabi gotunula each point yabadde mu show each point yabadde for granted each point yabadde ko ne messages zisindika nga kuga ntino yomu ku bakyala betuyina abakavaninga audience zonna oto mutwala for granted osegera oba tomutwala for granted oba mutwala nga omuntu ali superior somewhere nga buli moment jajja ku stage abako ne message jali mu kusindika oba oyagala bato yagala. You understand? Yeah man. Abantu bamujumbidde I think yomu ku bayimbi kati sawa zino ngojeko sate first yomu ku bayimbi asoose okujjuza abantu awo okubiri ayintale ye buli wagenda atekawo recording alema which is not bad but obuzibu buli nti abanayuganda tunakutuka ku extent esima muntu ng'akyali mulamu tulinda muntu n'amalafa tulinda muntu amala kufa abantu badde bakulukisinga wakira ese amuza nikimaneno kubuuza kyane kyetagisa okuteekawo obusenga ku stage artist ngalema bw'ate obusenge simanyi ono Eva aliera azanyisa abaana bano bali eno mu kisenge bakola byabwe nagabe buli kintu kyonna kyolabe ku show
Lema kyabadde kiri prepared for, kyabadde nga kiri dotted nga kirina meaning ekisindika. Okitegeera meaning ekisindika mwenna mumanyi ebadde bitambulirako Eva ajja kucyankalanya obufumbo bla 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 bla. Mwenna mumanyi nti Eva abira ne Lema but bakugirayo ekifaananyi Eva kikyakola ng'ali ne Lema in case webanga bali waka Eva akomawa eyo message eri awo. Kitegeeza nti Eva akoma modiro n'abaana bano tatu. Message eri awo nti buli details yabadde ku stage okwo yabaddeko meaning gyegenda gyetambula gye passive. Okitegeera by the end of the day nti ng'abantu tetulina kuyiga kunyonnyola nga olaba nti gavumenti wetuzanyira ku bwongo ne baleeta byambakama ne bamwanjulira nti yagera okukulira yagera ebyokulonda opposition neyiyayo ekiboozi kyayo kyekirala opposition weyiyayo ekiboozi byabakama banze okukolaki okuyitawo neddayo mu cover. Kati amagezi gonna olina okuba nga omanyi okusoma embeera. Sho ya Lema nganze nagitudde nti yesho yabadde on point. Mwabaddemu olwali fine lwayagala, mwabaddemu ennyimba fine zayagala okuwuliriza, mwabaddemu ne wow factor. Nti wow factor eza Lema ge mawulire boogerako essaawa zino. Abamu bagamba ayambala akabina, abamu bagamba boogera ebigambo binnyo ku Lema. But wotunya show ye nga wotunya structure za industry za Uganda nti omuyimbi afuba nnyo okulaba nti najjata ku stage agenda kwambala ki ku stage, sound egenda kubeera etya, amataga byasinga okufaako ebyo byonna yabikoze. Stage yazze bulungi n'agivaako bulungi n'abateekerako n'ekintu ekitrending nga kyemukozesa ku TikTok, ennyimba ezikola ku TikTok byonna yabadde full package, yagipackagingze bulungi. Yeshi omu omubakyala gye n'akasosa okulaba nti yabadde essa omanyi okusa nti yabaddemu ebintu byosobola okutunulira n'okutisayizinga nga sheewedde, yabaddemu ekintu ebinyuma okwogerako nga sheewedde nti tiyayisaawo wetyo. Era kino kiwa Lydia Jasmine ekyokulabirako kubanga Lydia Jasmine yaddako wamala okuddako anaddako awo nawuddemu olina ntume naye agera kutimba bakazi nantume naye nawudde awo nantume ajja. So nze kulanga kijja kunyamba nti abakazi nga ba Lydia Jasmine bakikole ng'ekyokulabirako. Already Lydia Jasmine adde ataddwako amawulire nti balina babebi finga ne Lema najja ku show ekyo nakyo kyabadde kikola amawulire gakyo. Kyo kwegamba kyabadde kirungi, kyabadde superb, show yadde nnungi. Abantu bamatidde sinza basasudde ejje 10 gyaweddeyo 10 basose alibadi neggwayo ejje 15 abantu bafuna buli muntu yabadde mu VIP yayisibwa bulungi kyekyo yakifunye mu show yadde gundi. Show ya Lydia Jasmine nganze wenjiraba nsuubira nti audience yesinga obungi kati saa zino eri ku ssomero osegera naye nga jafuna abantu bw'otumya Lydia Jasmine ne Lema n'amakula bali mu audience za njawulo wadde bayinza okuba nga bayimba ekika kya music kyekimu naye Lema alina oluyimba olusobola okusitula omukazi wo mu kikuubo, alina oluyimba olusobola okusitula omukazi alina omudaala mu Owino, alina oluyimba olusobola okusitula omukazi ali mu ofiisi osegera. Ate ku kitali ku Lydia Jasmine, Lydia Jasmine tanaakunyikira nnyo mu kikuubo, tanaakunyikira nnyo mu bakazi bano abatunda emidaala gyabwe bali mu Owino, tanaakunyikira nnyo mu ofiisi. Naye waali wamufevalinga nti wasobola okujjula, gwali wamufevalinga nti jani yagitandikidde nakumpi, yagitandikidde mu hype. Lema teyatandikira awo, Lema yatandikira eri ku gundi ku parking ekotolio parking gye yatandikira. Okitegeera nti Lydia Jasmine yalinyisiza stake nti atandikidde wanene osegera kati n'omujajinga omujajinga kitindino yesu yesookedde ddala nti osuubiramu nti esobola okubeera successful esobola obutabeera successful naye oba teri successful nga gwe politiiki ogera kutunuulira kyayimbidde ebbanga ki ennyimba ze zikuosinga kutuukawa ekifo kyategeseemu abadde bategekamu ekibivulu audience yaabwe ebadde ki okitegeera audience esembyewo awo abadde agala kubeerawa Jasmine agala kubeerawa agende hoima ku Africana wabaddewo show ya David Lutalo n'wabeerawo show ya Fig Fameka ne King Sir kati wotunya show zonna ezibaddewo awo ye audience ya Lydia Jasmine wanga bali
waba nga bali basobodde okufuna bajostedde kibategera Lydia Jasmine nasobola okufuna just ekibuzo kiriwo nti ekyabadde waleema kisobola okubeera wa Lydia Jasmine mu kayogulafi w'ennyimba ze zonna baani abagenda omukolera kayogulafi kikulu kubanga ekifo kyali kiri favorable kyangu nnyo kirina parking kiri mu Kampala wakati which is okay ajja funa mu live band nga gwaludde n'abayimbi omuntu asuubire ekyo Lydia Jasmine okuva mu ddoboozi lye Lydia Jasmine abantu bakubira Juliana be balina omukubira era twewuunya nnyo okulabawo nga olabyeko Ouma Ouma kwali nti Ouma oyo alina ekintu ekyenjawulo kyasinga ku bakubi abalala nti Ouma asobola okusensinga nti omuyimbi wange si mulungi nnyo mu live band naye mukozi nti okumuteekateeka asawundinga okubeera nga kyowulira ku CD okiwulira wano kati Ouma oyo ne ttiimu ye babadde mu production ebbanga ddene bakimanyi basobola okuteeka nti eddoboozi lyono si ddungi nnyo mu live omuyimbi ono n'ennyimba ze si mulungi nnyo mu live ne batandika omuteekateeka okuwulira ekyo kyowulira ku CD nsobe bajja kikola kubanga balina experience omutegesi Yasin Kawesi oyo ye alina ebizibu byomumanyi alina ebizibu ekisookera ddala yemanyi bannamawulire tabawa kitiibwa ali awo tategerekeka yafuna ssente ku myaka emito aduula kwegamba nti Yasin ke nali nkedde kumakya nga njagala ampeyo looni yoteeka ekivulu naye wenavangawo ng'alina ebintu byanjogerangako abigamba abantu ate abantu ne babinziriza nti ye muntu kulwange gwesiri bias naye because omuntu otegera empisa ze ng'omutegedde afunye ku buswazi ate n'omusajja nti omusajja ebeera season leero oyina enkya toyina nga nawe yali abaddeko ku nsi nga talina garanti eraga nti sijja kubeera na ssente gye bujja mu maaso ate omusajja munu akeera mwakinya eraga nti Djjacob mbadde nsaa kumpolayo omwalasaba nti gundo yaneewolako kyategeeza toli musajja oli mukazi so nze Yasin simulinako buzibu just kimusaba ku luno nga wadde akola sho z'abantu abasinga obungi bannamawulire abawa ekitiibwa kuno no amawulire yakoze press conference wakati akubidde simu togenda alina munnamawulire okitegeera kati ekibi ekyo nti Lydia Jasmine bw'aba atadde oluyimba aluteera nsi yonna talondawo nti sijja dduwa gundi kati nga gwe promota oli presidenti nga Lydia Jasmine olina omukugira nemekubeera n'abantu bagenda kukuba shoye nekisinzira ku ggwe nga promota I think Mr. Kisemakola yali mabega wa Sheno y'omu ku bantu abaleeta Yasin kubanga yasooka kugamba mukaya gitegeka nga ye Mr. somanyi Mr. wawayingira mu Lydia Jasmine naye yasooka kugamba mukaya okutegeka mukaya n'ata show kati Lydia Jasmine n'amukwasa Yasin ke kati nze nsaba Yasin ke yonna gyali nti bannamawulire ate bwe babaze kukavaringa Lydia Jasmine tebakavaringa Lydia Jasmine yekka naye mu Yasin bakutwaliramu kijja kubeera kibi okuba nti ososola mu bannamawulire because bannamawulire wadde tetuli kitole naye tusobola keera kumakya kuvaamu bannamawulire bannaffe you understand kati kiri eri Lydia Jasmine okutegeera n'okumanya bannamawulire ye kenyina atekinga control y'abannamawulire aga nti nga nze Lydia Jasmine nze agenda okubeera in charge okuwa tags bannamawulire kubanga nze abamanyi otegeera Yasin nga promoter yakiveemu kuba there is life after this show Shene weneggwa Lydia Jasmine ajja omulekawa amawulire bagenda kwogera batya ba-YouTubers bagenda kwogera bw'otabwa comfort essaawa zino bajja kukuba oluzinge ne mulaala oluzinge n'okuddamu okutya okukola shi endala jamani nga tuvuddeyo Djjacob tugendeko mu walaba abakozi bakulu batongoza ekibiina omugendo gwabwe aba MK project bakyusiza okuva mu MK movement ne badda mu Patriotic League of Uganda gamba tebagenda kugira ddala direct 226 nze kyensuubira 226 buli agenda okwesimba agenda kwenyeza 2 either kuba MP oba kuba meya oba kuba ogenda kwesimba 2 nti kyensuubira bwabanga mutabani wa Museveni yalese ekibiina kiba kitegeeza tuwewunya nnyo ng'afuuse leader of opposition mu kisanja ekiddako yes kubanga agenda kufuna bammemba bagenda okwesimbawo mu kibiina kye nga ba MP
bayinza obutabaagala ne bajja kubeera ba MP oba oyagala oba toyagala mpaka oba oyagala oba toyagala oba ku mpaka oba si ku mpaka bajja kubeera ba MP ono atalina 56 Bobi Wine kati yoli bwakeera ku makina afuna ba MP 10 yabeera leader of what naye oba kinana yabeera leader of what opposition tuba tusifunye deep waliwo deep yabeerako leader of opposition kiba kitegeeza nti Muhoozi ajja kuba ayingidde parliament n'ennamba z'abantu abamukkiririzamu nga ba MP amateeka gonna jjukira agafuga Uganda gakolebwa abantu abo era tewewuunya nnyo okufunako etteeka erigamba parliament etandika okulonda ba etandika okulonda ki president era tewewuunya nnyo nti Muhoozi agera kulizayininga amagye bwalizayininga amagye agera kulonda aboogezi b'ekibiina kye abakola biki ajja kulonda ne bakansala baagala okujoyininga ki ajja bafunanga kati nupu wogiraba ekibuzo kiri kintu kimu kyokka nti ebyokulonda bya 2026 bigera kubeera byamazima nabwenkanya. That's the question. Oba tebisobola kakiba kitegeeza twanirize Muhoozi nga leader of opposition 2026 tuyinza omukuba akalulu nekamulemerera okubba nange era kyange kekyensaba gwona akalulu omuntu nayagala okubba ako naye nga tasobola kukabba nkayitirivu muganda wange nze ndi politician manya akalulu nti akalulu ebimu ku bintu byogamba nti nno byangu naye nga bizibu akalukayinza omuntu bayinza omuwa akalulu nekamulemerera nga kayitirivu ngaonayana wotandikira okukabbanka tolaba tufena tukkirize tugaane Bobi Wine police station in Uganda ezimu kuzo yaziwangula but commissioner nerangani kiba kitegeeza Duncan ebyakalulu obigendamu gwe bimanyi nti either alina okukubba oba talina okukubba kati nga ggwe abiyingiddemu wetangidde batya okubba tekisingira dde okuba ekikulu plan ki gy'olina egenda okukeera mu kyokuba nti ofuuka omukulembeze okuuma akalulu k'abantu bwe bakubbako akalulu kiba kitegeeza n'abantu oba obalaze nti no olina weakness so akeera makya kuba na bakita batya tosobola kubeera na maanyi gakuuma ntebe yaabwe oba kintu kyabwe kyebakukwasizza ng'omuntu but ng'omuntu olina okumanya Duncan nti akalulu ke Uganda bw'oba tolina ssente ojja kawantu ekyokubiri bw'oba tolina judge oba abalamuzi kusaidia tojja kawangula ekyokusatu bw'oba tolina poliisi abasajja bakwera makina batuula bagamba manyi kuno tugenda kuleeta ki Buganda kabatukube ne bakuba mu Buganda ne basirika ninga balina kyonna ekyetaagisa okuba olaba agenda wano lutamaguzi akubeerawa nakaseke nga balonda just mayor ono omukyala yekuba plastino nekuba plastino yali yesimbi yewa ekayunga omukazi asinga akalulu ke kayunga ne bakolaga ki bakamutwala ku kimuli kitegeeza ki kati ffe abali nabasabirira enkyukakyuka twagala ekyo abantu bonna bagende balonde bakabbe tulaba amagezi g'Abannayuganda ti amagezi g'Abannayuganda galina kera makya kukoowa kunyiiga kwesonyiwa omanyi President Bobi Wine kyayagala kiri kyonkyukakyuka kutwigalinga mbeera emmandusa eyo tugyetaaga mu 2026 abantu Abannayuganda bananyiiga 2026 nga kibanoze si kyebafunye enkyukakyuka eyinza okutandika 2026 okwetulako ntugaa nti yesu bajja kabba ate tujja genda tuba tukoze kibi tuba kitegeeza nti president Bobi Wine tuba tumusuuliridde wabanga ageze mu kalulu omulimu gwaffe ng'abantu tugende mu kalulu tukalonde tulage nti nakyemalira tetukwagala even if watu tetukwaze tetukwagala osanga that moment wajokera mu kyokukyusa Uganda because ekinatwala nekinakyusa Uganda tosobola kitegeera kati because obakalu tekasobola kukyusa Uganda tuba kitegeeza anything can happen kisobola kukyusa Uganda
ekintu kiruka kyetwagala kuteekawo embeera ejjokera mu kyokubanga ereeta abantu okuyamba Uganda okutuuka, but jjukiramu olutalo lusinga kukola ki? Kukosa mukazi, baana n'abakadde. Ekyo byonna olina obijjukira ng'omuntu. Uganda bweva kunakyemalira eno neetegefu nga yo Uganda okudda emabega emyaka 10 because nekyemera tagera kuvaako bulungi. Olwedde mutabani we Salim Sala gundi ani Muhoozi alina amagye agagge. Kitegeeza ki? Nti be balina emmundu, be balina buli kimu. Kiba kitegeeza nti no anything from now kisobola okwapeninga. Wekyapeninga baana bagenda okukafiiramu abaana baffe, bazadde baffe. Nedda ssebo nakola interview endala naawe, si muntu mululu. Nze mbeera ku Red Bull nze Red Bull nfuuka ekizibu. Olina sente, olina omukazi wange. So nze nsaba bannayuganda bamanye nti kinakyusa obukulembeze bwa Museveni teri muntu akimanyi. Akalulu tekajja mukyusa, but tulina okabeeramu okumakinga sure nti tumulaga obutali bumativu bwaffe ku nfuga ye. By the end of the day tusuubirayo kingi. By the end of the day tubeere n'essuubi nti buli kimu kisobola okukola ki? Okapeninga. Muhoozi agenda kujja, agenda kwera n'ekibiina kye, ajja kkeera ku makya abeere ne bamembers ba parliament abamu nga bava mu kibiina kya Nuupu. Abamu nga bava mu kibiina kya Nuupu. By the end of the day ngaffe abantu tulina okusuubira era kijja okukola tekijja kukola. Life ejja kumuvinga on. Tulinde bulinzi 226. Tubuuza emyaka 2 tuli meka? Tubuuza emyaka 2. Kiba kigeze emyaka 2 twetegekere buli kimu kijja mu maaso inshallah. Ekyo tusembeera nakyo. Sene bamuganya okulambula eddwaliro ya Lubowa erisangibwa Makindye Ssaabagabo. Eddwaliro lyagenda kusendeeza omusompitirivu naye okuva ndowooza sente ezo bwe zaagenda mpaka kati titulabanga makungula ga sente ezo. Joel Sonyonyi n'asalawo ne banne bayitewo ko balabe wayituuse naye balemeseddwa poliisi. Nobeera leader of opposition ng'olina abakuuma naye osanga omusirikale gwe wadde order, leader of opposition takkizibwa kuyingira wano, n'ojja ne battalion enamba ekkuuma tosobola kuyingira. Ekizibu kya Uganda omuntu awa order oba tomumanyi. Ate njaga kugamba kino mulimu ebintu ebikolebwa mu Uganda nga Museveni tabimanyi, ebyadda nga tabimanyi. Nkiddamu mulimu ebintu yes yabaavu naye naggamba waliyo abantu ababeera mu corridor of power ng'akwata simu ye n'agakubira geno neetaaga oba atwala poliisi mu Uganda neetaaga abantu bana bekuyingira Lubowa nga si member of parliament naye nga just alina office gyalimu nga y'amaanyi nekiba. Nze naggamba ewaffe ezzana President Museveni agula akatale ng'akagulya abantu b'ezzana naye akatale ako baakabba dda ettaka baalibba dda. Omusajja yankubira esimu n'agamba Djjacob oli mwana muto mu byobufuzi, mbadde faaniwo nga nkugoberera ku leediyo era ebigambo byanzijjako ku mbeera emu gye nali nnamu ne mukazi wange. Mbadde nsaba mu bintu byolina okulwana, tulwana n'ettaka eryo ekijja okutwala tojja kimanya. Mulimu abantu b'otamanyi naye nga balina amaanyi agakulemesa okudda mu 2026 basobola okuleeta essente ne baziteeka ku muntu ne bakuteekako embeera toddamu kwesimbawo oba olusi ne bakuzza ku zero. Nkusaba nze nkubudde tomumanyi naye nkubidde ku private number, enamba yo gifunye olw'okubanga nti nno nali nkugobera ndi faaniwo. Nzikiriza nti oli mu kifo ekyo nga olina ekintu ky'osobola okukolera Uganda. Nkusaba ebintu by'akatale akusooka obiveemu byesonyiwe. Bw'oba gwe olisevisa simu eyo okola otya? Okitegeera kati mulimu abantu abamu nga balina okumanya olaba member of parliament yalondebwa abantu basobola omusiba emyaka 2 mu kkomera. Emyaka egyo ate olwo omuntu wa bulijjo. Okitegeera leader of opposition mu mateeka abeera alina okugoberera
kubanga y'omu ku bantu abawabula gavumenti eriko olaba amuganye nga zene n'aba member of parliament nga 10 oba 2 nibo bagaana shikira muganda wa nti kiba kitegeeza nti Uganda omukulembeze gwe bayita Museveni ayina abantu abamwetoolodde abalemesa ebintu bingi nnyo okwapeninga. Nze waliwo omuntu yajja wano nga wanno tulizaako waggulu awo kyewaliwo Bobi Wine waggulu awo waliwo ekifaananyi kyange ekya Kabaka n'ekya President Museveni. Nambuuza naye Djjacob ekitegeeza oli wa NRM ne mugamba ku lwaki ola ne mu ofiisi yo temulimu na kifaananyi kya Bobi Wine ne mugamba ne ofiisi si yange ofiisi y'abantu babunamwaya ate abantu abo balina okugoberera constituency ya Uganda at large. President Bobi Wine president wange namulonda naye amateeka gamanyani Museveni siso akera makyakukwata ofisi ya government giteekamu ofisi esasula giteekamu kifaananyi kya Bobi Wine kwanga sema kagange era si ofisi yange okitegeera ofisi eno girimu emyaka 6 naye ekifaananyi ekyo kyateeka kirina okubeeraawo. Buli business eri mu Uganda kyateeka okubeeramu ekifaananyi kya Museveni. Buli business eri mu Buganda kyateeka okubeeramu ekifaananyi kya Kabaka. You understand? Kyateeka okubeeramu ekifaananyi kya Kabaka buli business eri mu Buganda. N'ogenda Embalala oba n'ogenda Fort Portal kyateeka okubeeramu ekifaananyi kya Kabaka w'ettoolo mu business yo. Kyateeka ofiisi za gavumenti zonna okubeeramu ekifaananyi kya president. Nga ogenda mu Dubai kyateeka olina okuteekako ekifaananyi ky'oyo atwala UAE mu business yo. Kyateeka nakyo okubeeramu ekifaananyi kya Museveni. Nkubulira mu ofiisi ya Nuupu kyateeka okubeeramu ekifaananyi kya Museveni. Oba oyagala oba toyagala kyateeka kiri mu mateeka but ekifaananyi kyokubeera kusinza yakiteekawo town clerk yakiteekawo nti town clerk ye mukozi wa gavumenti alipresentinga ku side y'amateeka yataputa amateeka osegeera kati nganze ekyange kirina okubeera kubanga nze atwala division kati nze okukeera muntu obutateekawo kifaananyi kya Bobi Wine awo siga nti simwagala naye muganda wange nina amateeka gerina okugoberera wadde Museveni simwagala ng'omuntu but amateeka gaŋŋamba nina okugondera ye kubanga ye zero ye custody w'amateeka mu Uganda ye fountain of honor wa Uganda. Omusajja avaawo ng'agamba era simatidde nga ofiisi endala zeŋŋendamu teziriimu namukwata ne mutwala mu ofiisi ya meeya wa Makindye Ssaabagabo. Mu ofiisi mulimu ekifaananyi kya Museveni temulimu kya Bobi Wine. Naye namugamba njagala omperekereko twetegeeze ku ofiisi ez'aba Nuupu tulabamu ekiri ne tugenda saagala oyogere agera okutuuka mu ofiisi nga tekiriimu ne mugamba oyo wa Nuupu nze nagira ku independent naye wa Nuupu mukama wange ne mutwala mu ofiisi ndala agamba kituufu. Abantu baffe aba wansi tebategeera kikirina kukolebwa. Omuntu waffe wa wansi amanyi n'okumanya nti no MP yakola oluguudo naye nayerabira nti no meeya yakola oluguudo council ziziyisa enguudo. Abantu baffe wa wansi oluusi balonda n'ekintu kye batamanyi. Abantu wa wansi mulimu gwa gavumenti obasomesa but gavumenti nga womanyi eteeka ebintu ebiri nonsense n'ebiteekamu ssente negana okuteeka ebintu ebyandiyambye bannayuganda okitegeera. By the end of the day nti Uganda yaffe for God and awachi yama kati eddwaliro sente baazirya eddwaliro liriwa tuwa ekikolebwawo bakola ne bakolawo ne babimuza bali mu code of power balina obuyinza obulya ssente zonna okitegeera zebasolowozeza mu ggwanga lyonna. Yes waliwo abantu abateekamu ssente mu NSSF ngesente zate bazifuna ssente za tata waffe tuzifunanga bazirya bwezabula baziraga nti twazifuna nga twazifuna. Mulimu ebintu ebikolebwa mu Uganda nga
bijja kuzuuka nga gavumenti ekimaze okukyuka. Kati ze sente n'oba okola otya abaazirya kwaliko ne baminisita abaazirya kwaliko n'abantu abava mu first family kati tekijja kera makya kubeera nga bakukiriza ogenda olambula olabise wakiri kubeera nga tomanyi ki ekirikolebwayo oba ekiriyo naye nga totegedde mazima matuufu kubanga mazima n'obeera ku lusozi tolaba kikolebwa n'owolingiza tolaba kikolebwa naye nga essente zigenzaawo mpitirivu ez'okuva mu kiruddu nga 8 because abantu betunda mu ofiisi oba abantu abali mu zi ofiisi ezo abasoma ebitabo byabwe bo banyumira nnyo okubeera ne ssente ewaka ddala okuyamba abannayuganda. Okimanyi mu Uganda mulimu omuntu asobola okubeera ne $10,000 $10,000 nga ziri waka nga ziri awo. So mulimu abantu abo nga asobola okubeera ne billions of money nga ziteeka mu banka y'ewaka naye nga mu banka ya gavumenti ziteekamu because amanyi nti waziteekerayo waati bamubuuza ebibuuzo wakizizeewo olajja $2,200 nga givudde wabweru zize mu Uganda bakubuuza ebibuuzo ng'olina okuleetako n'ebbaluwa ekulaga nti sente zino zivudde makubo weegati. Era ono nayiga nti oba okubye sente zo $5 million beera mukujjukuju fiisaako $2 ogawa abantu abali mu system esente zo ziso ozinyumuguze kisoboka ng'ofunye 5 ng'omukulu omu omufere kye yakola ngasajja kugamba yakuba sente ze nnyingi nnyo n'akwatako mu mutemo n'aguwa abali mu code of power n'aziwaka abali mu gavumenti n'akomawo ewaka alya sente ze ngaka mu buliri bw'omwana we yeebakako sente buli bwa mukazi we yeebaka sente nga zifuuse sente omufaliso nga sente nga bulina kakeera zikuba kya zifuuyira zireme kuwukuka oba omuntu alina sente nga tezina kuwukuka kyekyo kale omusajja omukazi ono yali atwala ekibiina kya NRM bamubaka essente omuvubuka ali alunda embuzi ze nebakasukesa ekigwa mu mbuzi n'kitunula nga kirimu $500 n'akikwata n'akikweka n'ajjako zajje essente kansirike tusiibule abalangi bafuna olunaku olwaleero mbagaliza okubeera bulungi mukama katonda bankuumire bati tufeeyo nnyo okwagala ensi yaffe gye bayita Uganda kubanga Uganda we tutabaawo teba makulu ffe Uganda bw'oba omenya munnauganda munno manya omenya Uganda ey'enkya. Big up on yourself. Nange Duncan awe mbasibulidde olunaku olwaleero tusinkana olunaku lunabaluzeeko mbagala nnyo abalaba ME Media mwenna gye musinzira mbeera bulungi.